Sebe kibuuzo ekyo. Omanyi bw'ogamba symposium, ba stakeholders bonna kubanga opinion zonna bw'obadde obogobedde story eno kuba minisita bwe yavaayo n'ayogera ku issue eyo, olabye nga n'abazadde kubanga kati ofuna call ng'eva mu ssomero nga bakugamba mbadde njagala tu cancelling out event eri ebadde egenda okubaawo kubanga tumanyi kigenda mu maaso, tebamanyi kigenda mu maaso. Kitegeeza opinion zivudde mu bazadde ne zituuka ku nannyini ssomero n'abatwala essomero n'awaayimba. Kitegeeza abantu abo bonna baba beetaagisibwa okukola ki? Okubeerawo. Ate sijja kukugamba mbu nno blame ya promoter ategeka kivuli oba organization etereese mu ssomero. Eno wake up call eri ffe ba act nti omanyi kibi nnyo nnyo omuntu okujja ewaka mu makaago n'akugamba twali twakugamba okuva ku muceere naye nga tokola ki? Towulira kuva ku muceere. Kakati n'omuceere baagugjeewo. Ekyali kitugambisa okuva ku muceere nti oyiga akawunga olw'ensonga twategeera before nti omuceere tujja kukola ki? Kuguggyawo. Naawe kennyini ayimba olina okumanya nti omulimu gwange guno gutandikira wa era gukoma wa? Biki ebigwa affectinga biriwa? N'ogusalira amagezi. Emisomo tegitegeera mbu nno bwe baga ntutegesa omusomo tegutegeera mbu nno bwe bategekedde omusomo temutegeera. Muba mutegeera. Naye omusomo guba gulimu atannyonnyoke n'okuzuukusa ku mulimu ogwo. Nze njagala kukugamba nti ebintu ebisinga abantu tubikola mu industry kati ng'eyo issue tojja kublaminga omuyimbi, ojja kumumuleminga kituufu yakikoze naye tewategedde what is the essence behind omuyimbi oyo. Guba tumanyi oba bamugambye, tumanyi oba bali kye babadde baagala, naye tujjala tumanye bali kye baagala kye kituufu. Bwe ng'ayimba okimanya nti kisi ekituufu kubanga era ne oba kye baagala awo si we w'okukibaweera. Ew'okukibaweera waki? Walala. Kitegeeza tufune ennambika entuufu mufe naffe ku mirimu gyaffe. Mulabye omulimu guno eno. Omulimu guno bagukubye okuva ku industry ne gukkirira paka ne guyita ne ku farm ne ku association guvaawo gudde ku group. Kati gugenda kufuuka group. Bagambe nti ne music group ye Uganda eno olw'ensonga waliwo abafuna mu kintu okuba nga kiri very disorganized. Kati gwe ate nga tomanyi ne bakukozesa ensobi nti oli bw'ajja n'akugamba kati yogera ku issue eno ng'akuguddeko toli ready, tomanyi nakyo yogerako. Bino ebintu mu constitution mu ebiri. Naye njagala kukugamba record labels eziri wano eno naffe ng'abayimba omanyi constitution gyeri era n'obudde obugitunulamu. N'ate police bw'efuluma ejja kukwafectinga. So tulina okumanya nti ba stakeholders tulina obuvunaanyizibwa okuva na leero okumanya nti kino ekintu bwe kijja tekifiiriza Kateero kyekka, kigenda kufiiriza bangi mu kufenna. Bwe kuba kukwerekereza, bwe tubeera nga ttiimu ya mupiira nga namba 7 bwe tufuna omupiira gwaffe agukuba eri, lwaki tumuwa penalty etuyisaawo? Tumuggyeko ku ttiimu tugambe nti munnaffe ono bwe tuba tugenda okusamba Madrid tagisobola, alabika ajja kusigala ng'asamba Champions League eya ttiimu eri. Ffe tusigale mu liigi eno tumuyitenga muki? Mugiri. Tumanye nti omugundi ono okusinziira ku style ye ne bw'akola wano takwalifyinga kuyimbawo. Tukimanye ekyo nti ye nze sikwalifyinga kuyimba mbaga, nze sikwalifyinga kuyimba mu church, nze sikwalifyinga kuyimba mu ssomero. Ssomero olina okucross checkinga n'ogamba baleeta ani? Agenda kugamba ki? Tunulidde mu ki? Si not out of excitement nti gundi kubanga gundi yakikuba nno ye yeetaaga wano kirabika. Waliwo obutakikuba we bwetaagira. Waliwo ddire twetaaga okuwuliriza message. Wabeerawo ddire twetaaga essanyu. Ate ne wabeerawo n'alina byombi. Ofuna bulungi muganda wange. Simanyi oba nkuzeemu.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.